Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Abooluganda njagala okwebaza Mukama najja wano nga siina kyendi. Ono musumba mu house of prayer. Olw'ekisa kya Katonda. Nali nsula Nansana. Naye Nansana yetuwadde ku bantu. Mugikubireko mu ngalo Nansana. Nali nsula abantu bano babulira Nansana, Kosovo, Kaleerwe, Bwayiise, Kawaala, Kasubi. Nali nsula Nansana eyo. Mukama nansaasira nampa emmotoka. Wennatandika osula emmotoka, wennafuna emmotoka. Nengamba Mukama eyo, nengamba mukyala wange, grade yange nene emmotoka yange. Sikyasaana kusulawa Nansana. Nenvaawo Mukama nengenda Makindye. Kumbe ngenze sitaani wabadde anjagalira ddala. Nendyoka nyonoonekera Makindye. Ngenjaga tuginywa. Wali Nansana nga twali mulokole? Nga ndi Nansana siri mulokole. Oyiriba. Kati ngenda Makindye. Ngenjaga ffe twesenerako ku kibaafu. Nenyonoonekera awo enjiri gye yansanga. Nga nsula ku mizigo. Musumba n'obuulira enjiri ng'ogamba nti obeera otya n'emmotoka. Ng'emmotoka ogireka eri waggulu mu paakingi ate n'okkirira emmanga. Emmotoka awo enjiri ng'ennyinnyitidde nnyo, emmotoka n'engitunda. Ne tugenda ne tufuna akapoloti eyo bayitayo Kanaaba. Wasooka kuwuliriranga ku leediyo nga nasooka kuwulirira ku leediyo. Ne tugula poloti e Kanaaba. Kati ne mbaako eyo ekkanisa gye nnali nsabira nga nsabira eyo ne nzija na wano. Naye ekyanneewunyisanga nga bwe nzirayo eri baŋŋamba twakulabye, ne ŋŋamba ate nga obeera mu saavisi n'owulira ng'eyo ekkanisa ekuba eno. Naye nga wenzirayo baŋŋamba gwe twakulabye mu saavisi. Ko nze Musumba ate mwandabye mutya ng'ate eri ekkanisa temugyagala. Munnaye ne tugenda eyo abatatwagala babeerako. Abatatwagala babeererako ddala nnyo. Oluusi ffe tetubeerako naye ate bo babeererako ddala nnyo nnyo nnyo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Kyetuva tubeera nnambeemu. Abatatwagala ffe tuyinza n'obutabeera mu saavisi. Naye kati abalabe baffe kwe bali awo pati akubuulira ekigenda mu maaso awo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Munnaye ne tugula kapoloti kaffe eyo e Kanaaba ne tuzimbamu akayumba nga we tulinnya takisi bwe twavaawo mu COVID. Enjiri eyabatunze emmotoka. Enjiri eyatutunze emmotoka twayina emmotoka twayina Mark X. Naye omuntu ayina emmotoka ng'esula mu paakingi era wa takisi. Kubanga era ovaawo ku bigere n'ogenda mu muzigo gwe enkuba bw'etonnya era otambuza bigere paka mu paakingi. Lwaki togitunda nakati nkiddamu n'ozimba ennyumba okuli galagi bw'oliba otuuse ogula emmotoka kitegeeza nti emmotoka eyingira ddala mu galagi. Kati munnaye we tutunda emmotoka ne tugula e Kanaaba ne tutandika obeera e Kanaaba mpola mpola nga we tulinnya takisi we tujja ku mulimu mpola we tuddayo. Nalina akapoloti kange nali nakagula dde Entebbe. Mu COVID we yajjira Mukama n'atuzimbira ennyumba mu COVID nga tetumanyi ssente gye ziva naye nga ku lw'essaala ya wano essente ezizimba naffe tetumanyi gye ziva naye nga ennyumba etambula ne tuzimba ennyumba mu COVID. Ne tumalirize mu COVID nga we tujja we tugulawo edduuka mu Magezi ne tuyingira ne tubaako bwe tufunaafunayo naye ne buzimba ennyumba. Mu biseera ebyo byennyini mu COVID ng'ennyumba ewedde. Mu COVID ng'ennyumba ewedde Mukama n'atuzimbira petrol station. Era Musumba nakutwalayo n'ogiteeka. Nze nagironkinga ono omukulu ayina petrol station. Olw'ekisa kya Katonda. Nga tuvudde mu COVID kati eri ebbanga eribaddewo Mukama yatugulidde oguli omwaka ogwedde Mukama yatugulire poloti. Eri poloti woogiraba ku kkubo ku luno olw'oluguudo olwa bypass poloti eri ddala ku kkubo weeri. Twabadde tukyali awo guno omwaka gye tuwandiise Mukama n'atugulira poloti ku mazzi Entebbe ku mazzi. Olengera ennyanja tugiri ffe tulinga waneeno ennyanja otambulako distance ntono
ennyanja etandikira nga wali eri ku kkubo, tuli ku mazzi. Twabadde tukyali awo guno omwaka Mukama byonna byali mu vision book. Byonna biri wali eri mu vision. Abiri awo mu kitabo. Wagamba Mukama tuyagala poloti ku mazzi. Namugamba nze njagala kuzimba ku mazzi. Amaka gange ngagala ku mazzi. Era biri awo mu kitabo. Tuba tuli awo ne tugenda juzi mutabani wange nankubira essimu, muzeeyi wanene waliwo ettaka balitunda, konze balitunda sente mmeka, nambulya sente ze balitunda ettaka yiika 8. Eyiika ziri 5 ku milioni 8. Ne tugenda twagenze otuukawo ng'ettaka liri mikono mituufu ne tuligula yiika 5. Tuba tukyali awo. Ayagala ettaka sooka okuba engalo. Erinnya lya Yesu yeebazibwe. Tuba tukyali awo neŋŋamba naye muzeeyi n'otusabira essaala n'ogamba njagala December ono mubeere bize nnyo bize, era December nze temundabyeko waneeno biseera bingi. Neŋŋamba mutabani wange naye ettaka lyaggwayo eyo, naŋŋamba ettaka jjana tugende tunoonyeeko. Ne tugenda ne tunoonya ettaka. Munnaye twabadde tugenzeeyo, emmotoka neefiira n'eyo nga tuli mu kunoonya ttaka. Kati nga mukazi wange aŋŋamba naye kati ettaka onoonya lyaki? Eryo ettaka lye tuyina limala, wekuba kulunda tugenda kulunda eryo, kubanga eryo si ly'ettaka lyokka lye tuyina. Bino byeno mu kibuga, naye kati njogera ku by'omu kyalo. Mu kyalo Mukama atuwadde ziyiika ne ziyiika. Kati eryo lye mbagamba atwongeddeko bwongezi. Kaakati nga tumaze okugula ziri yiika 5, neŋŋamba naye nedda, we tuba tuli baakulunda tetusobola kubanga tulundira ku zino yiika 5. Neŋŋenda ne nnoonya ku ttaka eriwerako. Munnaye tugenda eyo emmotoka efiira eyo, ŋŋamba naye kati tukoze tutya? Tuba tuvuga emmotoka ejja ekunkuna mu kkubo mpola mpola, tusanga omusajja kasajja kali awo nga tukagamba ssebo tukutwaleko. Nga nze mugamba nkutwaleko, nga ŋŋamba muntwaleko. Konze omanyi ffe tunoonya ttaka, omanyiko omuntu atunda ettaka muno eno? Nga ŋŋamba tugende, nze waliwo gwe mmanyi awo atunda ettaka lye. Kumbe omusajja atugamba nti atunda ettaka lye yeye naye nga yeebuzaabuza. Kaakati tugenda mubuuza ettaka ly'otutwalako lya ssente mmeka? Ko ye lya miliyoni 5.5. Konze 5.5 eryo tulireke. Nga mugamba tugende, nze ettaka lye nnoonya lya miliyoni enzi 4. Nga tugenda ku ttaka nga ŋŋamba nedda eryange oli alikoma miliyoni 4.5, konze era neeweziba ezo nalyo tulireke. Nga tugamba kale tugende tulambuleko. Nga tugenda tutandika okulambula ettaka, nga tulambula ettaka nga amagulu gatuluma, nga twongera nga tulambula ettaka, nga mbagamba bannaye nze ettaka mpulira nga nkooye okulambula. Nga tulambula ettaka ogenda okukakana nga yiika ziri 10 ago. Mwandikubye engalo nga bakyetaaga ettaka. Erinnya lya Yesu yeebazibwe. Eno ye Friday esembyeyo mu 2024. Weetaaga okuwulira ebigambo bino. Friday neesooka mu 2025 ojje n'obujulizi. Yiika 20 nga tuzirambula olwamaze naku ntono nnyo. Mukama naaga esente tezaabaddewo ebyaddala, naye Mukama yakubye kuba watali kkubo. Sente ne zijja, omusajja ne tumusasula sente ze, ettaka yiika 20 ne tugasasula. Tabanja wadde balansi n'ekyapa kyekyo kye nakubiddeko ne nkikusindikira nga Mukama abikoze. Era tulina ewaka ekyapa kya yiika 20. Mu famire yaffe tekiriiyo, mu famire gye bazaala mukyala wange tekiriiyo nga kya yiika 20 ageekutte. Ne bannyabo ne bassebo ku ttaka lino eno waliwo Katonda. Zikubire Mukama waggulu zinoge. Webale Yesu. Taata wange agenda okufa, yafa mu COVID awedde. Nze yasikira taata wange. Tuba tuli mu meeting ewaka, nze nga ntandise okugoba ku ttaka, ndigobeko ekyapa. Tufune ekyapa awe wajjajja we yasikira taata. Wali wa kibanja.
kati nganze ngoba ku ttaka eryo tulifunireko ekyapa. Kati nga tutudde mu meeting waliwo senga wange bamuyita Senga Saala. Najja mu meeting ng'etudde kati nganze ninga aleeta olugezigezi tufune ekyapa ng'era bano balaba engeri gye nasikidde taata. Ngenda okwefunza ebintu kati ndeese n'olugezigezi ku ttaka linene eryasigaddewo ery'ekijja. Senga wange gye yava n'agamba nti gwe weewagawagana biki ne taata wo baali tebamuzaala waneeno. Nenga kaaba n'ensirika yiika 5 ezo ezasigala. Senga n'agamba mbu taata wange baali tebamuzaala awo, baali bamuzaala eri wansiiro. Naye Mukama n'azizzaako amaziga. Ettaka nalivaako n'okuddayo n'okusalayo sikyayagala kgendayo. Era nze kyentwala ng'ekyalo kyange kyekiri eri era ndi mukola kyalo kyange. Nakakasa nti wano taata wange siwe baali bamuzaala era kati ndi mukola eri ekyalo kyange. Naye Mukama ndabye Katonda kubanga guno gwe mwaka gwenguliddemu ettaka ku mazzi. Guno gwe mwaka lafule yiika ziri 25 ezeekutte Mukama zampadde mu guno omwaka zaatuwadde mu guno omwaka olw'ekisa kya Katonda. Ate mu guno omwaka simwe twalira embagayo. Guno omwaka guli omwaka ogwaggwa. Twagirya gwaggwa. Mukama yatukolera embaga nnungi. Nebaza Mukama ku lwa mukyala wange anteekamu amaanyi. Anzimba. Mukyala wange ambeereddewo. Famire neekubye ng'egamba mbu nno simanyi tetubakuzaala awo. Mukyala wange ambeereddewo nanzizaamu amaanyi. Nebaza Mukama. Kati njagala okuyita abantu b'ewa Kisekka n'abantu gye nkolera abantu b'ewa Kisekka mujje tusabe. Katonda wanene waffe atambuza bigere. Wandibanga ogezezzaako makanisa mangi kubanga bandaba awo nga nkutta akasawo kange njija ku kyaki ne bagamba naye Musumba obeera ng'olagawa. Njagala okugamba ebigambo bineeno wanene waffe ku Kanani Katonda atambuza bigere. Katonda atukoledde. Osange abantu eyo nina muzeeyi wange bamuyita Muzeeyi Kawadwa. Njagala okukoowoola Muzeeyi Kawadwa. Natutte Muzeeyi Kawadwa ye yali ng'atereka ssente zange. Nali nkola mu butale bwa Mubuulo nga nteresa Muzeeyi Kawadwa nga muteresa ssente zange. Nali awo mu katale awa Kisekka ng'era gwe nteresa obusente bwange. Kati juzi nasazeewo nga sinnagula ttaka eryo n'ensalawo Muzeeyi ne mulambuzaako ne mugamba Muzeeyi mbadde nsaba kulambuza ku Mukama byankoledde. Ne tukwata ekkubo ne tugenda. Muzeeyi n'atuuka ku mmwanyi z'ensimbye. Mukama tusimbidde. Tuyina olusuku ffe tetugula mmere mpozi emmere n'endalalala biki mukyere kubanga gwo tetugulima. Naye Mukama atusimbidde olusuku, otambula olusuku n'okoowa. Tuyina emmwanyi. Musumba nazikusindikirako juzi. Emmwanyi nazo. Juzi lutu yaffe yasoose okunoga emmwanyi. Twanoze emmwanyi okuva kuli eri paka eri olujja lwonna nga lujjudde emmwanyi. Ate tukyasimba emmwanyi. Njagala bagamba baganda bange ng'olinayo ettaka eyo mu kyalo simba emmwanyi. Ffe twasimbanga Kalitunsi. Ne Kalitunsi atwala ebbanga ddene ate nga tolina kyogenda mujjamu ky'amaanyi. Kati Muzeeyi namutwala ne mulambuza emmwanyi n'ebitooke Mukama byatukoledde. Muzeeyi n'agamba yeggwe omwana yali waneeno nga toyina wadde olw'ataano nga nze natereka emigga 3 emitwalo 3 emyaka 2 nga nkola wa Kisekka nga natereka emigga ago ng'ate sirya ssente nga za myaka 2 sente za myaka 2 emyaka egi nentereka emitwalo ago 3. Kati nambuza Muzeeyi namulambuza twamala olunaku lumu nenkeera ne tukwatako olunaku olulala ku Mukama biki byankoledde. Era essaawa yonna mmanyi Muzeeyi ajja kujja wano. Abadde tabyagala nnyo bineene ebyaffe naye mmanyi ajja kujja naye namutwala ne yeewuunya Katonda byatukoledde. Njagala bagamba baganda bange ab'ewa Kisekka mujje tusabe.
najja siina bwendi nga tukolerawo ne bakawo ku lubalaza nga n'erinnya lyange bampita Nyabende. Ne kati obeera mulalu okuddamu n'ompita Nyabende, tebakyasobola kumpita Nyabende nga nze Wakiseka baganya Munyarwanda gwe genda eri gwe Nyabende genda tetwalyanga nammwe. Naye olwaleero Mukama nkoledde ebikulu eby'amaanyi n'eby'ekitalo. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'abakabaka, ekitibwa n'ettendo tukiddiza ggwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Njagala okuyita abantu b'e Nazaale. Isirayiri ku kyalo gye senga gye yagamba mbono Uganda ngagga twabale tumanye ina byalo byerasha nene bya Isirayiri we birwana Nazaresi Betelehemu mpita abantu b'Egayaza ab'Ekiwenda Busukuma Nazaresi ku kyalo Amatendo mujje tusabe. Nze mutabani wammwe Bukenya Henry mbayita omubulizi w'enjiri mujje tusabe. Musumba nze ndi mubulizi wa njiri nasigalamu okubulira enjiri ku street. Naye abantu ekyokufuuka omusumba tekigoba kubulira njiri ku street. Mbulira enjiri naye abantu we baba batuvuma bagamba naye mbwammwe mukola ddi ng'era balowooza ffe tuli bamasiikiini naye nze kyensoko bagamba temumpa wadde 10 balowooza we tuba tubuulira enjiri ku kkubo bali kuba abavuma abantu ono omusajja alina petrol station kati gwe obeera oyina kasimu k'okwovumira ebintu tebyetimba mu kyenyi ngambira neiba ntondaba okutula lonolooza nti nja kukusaba emmere ebintu tebyetimba mu kyenyi mulizimu egiri tojja kumaliriza.